Okay, nsanyusa okukulabako ku Tabani One Edutainment nnyabo ne ssebo anjegesa amaaso akadde kano weebale kwefiisizaawo kadde ate nange kukanfiisiza nojja owulirize bino byendeese olunaku olwaleero era byenkuleetedde. Yenze Bwanika Jutadius Mulindwa ku lwa Tabani One Edutainment nze nkutuuliddewo wano okubeera nga ngenda okukutuusaako bino byendeese leero ate obitegeere. Nzikiriza nsooke nkukulisa omwaka 2025 twebaza Omukama atukuumye ne tuguyitamu bulungi nga tuli balamu. Ebisoomooza tebibulamu bibeeramu naye ekikulu bwe bulamu. Wakati ng'obulamu tubulina ebisigadde tusobola okubikwasaganya mpola mpola era ne tubigonjoola. Nkakasa ebyo ebyatulemerera mu ogwo omwaka tujja kugezaako mu guno kuba Mukama akyatuwadde ekisa ky'obulamu. Mu ngeri y'emu nzikiriza nkwebaza okubeera nti watambula naffe mu pulojekiti yaffe ey'eddungu, mu firimu yaffe ey'eddungu eyo gye twakutuusangako wano wennyini ku mukutu guno ogwa YouTube ogwa Tabani One Edutainment Limited. Munnange weebale kubeera muwagizi waffe, weebale kutugobereranga, weebale kutuwabula, weebale kutuwa maanyi nti tusobola ate okukola oba oli awo n'ebisingawo. Muba temulina kye mutugambye bye tukola ne tubaleetera ne tubateeraawo oba oli awo tetumanya wa we tukoledde ensobi, tetumanya wa obunafu waffe we buli, tetumanya wa amaanyi gaffe we gali, wabula bwe mwogera naffe tutegeera nti kye tukola kitutambuza nga kituzza mu direction eno oba eno. Kale tubeebaza bambi, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna be twatambula nammwe mu ddungu. Mu ngeri y'emu kantwale omukisa guno kuba siddangako wano kwogerako nammwe okubategeeza nti eddungu twalimaliriza naye bw'oba okyetegereza bw'aba muntu yeetuga eddungu twatugattuge. Naye tetwali tugalwa kwagala naffe kyatunyiga nga nammwe bwe kyabanyiga abawagizi abaali balindiriranga buli lunaku olwo lwe twatanga episode eddako. Mwali mwetaaga okumanya byakirawa, byagenda bitya, eddungu lituyigiriza ki, kiki kye tuyinza okwewala, kiki kye tuyinza okutegeera. Bwe mba sinnava Uganda kujja kiki kye nnina okutegeera ku ddungu, nzaali ku ddungu kiki kye nnina okubeeramu omwegendereza, nina kukolagana ntya n'abantu, nina kukolagana ntya n'emikwano, nina kukolagana ntya ne bakama bange ku ddungu kuno, amateeka nina kugakwata ntya obutagamenya ne muganda wange. Oba oli awo bingi bye twalekayo bye tutaasobola kubalaga na kubatuusaako olwa bino bye ngenda okukutegeeza. Ekimu ku byatulemesa okumaliriza obulungi eddungu nga bwe twali tuteekeddwa oba nga bwe twali tupulaninga okulikola, ekisooka bwali budde. Ekyokubiri ne gibeera emirimu. Ekyokusatu ne bibeera ebifo. Obudde nga ffenna bwe tukozesebwa ku ddungu kuno bwatukwatanga nga schedules zikyuka buli lunaku. Leero ono bw'abaawo enkya n'atabaawo ate luli ne bamukyusa, leero n'abeera nga alinawo essaawa emu, leero alinawo eddakiika 4. Bwe gamba abantu abaatandika nga muli bangi ogenda okwekanga enkya onazze ate luli bamukyusizza, leero bamuzizza wano nenga naye ayagala. Nkakasa twayimiriza eddungu naye nga ffenna mwabalabi naffe abaalizannya twaliyimiririza mu bulumi lwa budde. Schedules zaagaana okutereera naye ng'ate ekikulu ekyatuleeta wano era nga n'okukola eddungu eryo tuli batuuseeko twali batuusangako olw'okuba tulina we tusinziira.
olw'okuba tulina we tusinziira. Kakati twatwala ensonga eyo okubeera nga nkulu ey'omulimu. Omulimu twagutwala nga ye first priority, nga we gutali n'eddungu terisobola kukolebwa. Oba kakati muntegedde? So y'embeera eyo oba y'ensonga eyo lwaki twayimirizaamu. Ku budde n'emirimu ate ogatteko n'ebifo. Ebifo bye twakolerangamu byali nga bizibu ddala, nga kamera tezikkirizibwayo. Eno yennyini gye ntunuddemu wano era gye nakozesanga, naye ng'ogikozesa mu bubba, temukyusa ngoye era muba mwatulabanga oluusi. Wali James bannanga omulunzi w'eŋŋamiya. Naye oyo yakyusanga, eyo gye yali nga Erasa Lukayima ng'akyusa. Ne waliwo ebifo ebimu bye twagendangamu nga temusobola kukyusizaamu ngoye naye nga mwandyagadde mukoleremu siini ze ziwera. So twafuna okusoomoozebwa okwo okw'ebifo, ne tufuna okusoomoozebwa okw'emirimu, ne tufuna okusoomoozebwa ate okw'obudde obwo bwe twalinanga nga butono nga tebutusobozesa kukwasaganya mirimu gyaffe. Ate oba oli awo n'aba bulinanga ku zi wiikendi ng'ate era tulina abali ku technical team abataliiwo abatajja kusobola kukwasaganya mulimu ogwo nga bwe gwali gulina okubeera. So nkomyewo gye muli okubategeeza ensonga lwaki eddungu lyayimirizibwa, naye tulina essuubi ddene nze nammwe nti tugenda kuddamu okukola nga tutuuse mu kifo ekyo ekituufu, ekitaliiko panic, ekitaliiko ddukadde eno, ekitaliiko kati bampise, ekitaliiko kino na kiri. Ffe twasalawo okubaweereza eno edutainment. So mu mbeera yonna tujja kubatuusaako ebyo bye tuteekeddwa okubatuusaako. Oyinza okuba nga ggwe si by'oyagala, naye nga byebyo by'olina okumanya mu kwagala kwo oba mu butaagala, kuba weebiri, they are in existence. So n'olw'ensonga eyo tukyatambula era tukyatambulira ddala n'abantu bangi ab'enjawulo, tukyatambulira ddala nammwe mwennyini abaagala okutwegattako. Obudde bwe bunaaba butuuse tujja kubategeeza nti bannange we are open. Mujje y'ebyo ebiri mu mmwe. Tulina ebitone bingi eby'enjawulo. Abamu muli bazannyi ba mizannyo, ba firimu, ba katemba, nga muli okiwulira naye nga weetya, nga muli okiwulira naye nga tolinawo osinziira, nga nange bwe nnali. Nange naliko bwe ntyo naye nga sirinawo ensinziira. Tabani One Edutainment gye bujja ejja kukuwa omwagaanya. Gwe ayagala okuggyayo ekyo ekikulimu, oli muzinyi w'amazina ga kinnansi, ntogolo, masoga, magishu, okusinziira ku nteekateeka z'ekibiina nga bwe zinaabeera. Oli muyimbi, oyagala kuyimba, olina ennyimba zo. Tujja kubanga tukwatagana mu mbeera bw'eneeba etegekeddwa. Oli muzannyi, oyagala kuzannya, tujja kubanga tukwatagana mu nteekateeka zaffe nga bwe tunaaba tuziteeseteese, we tunaakutegeereza nti keekadde era yessaawa. Gwe ky'oba okola ekitone kyo kiwabulengako, kiyiseeko ka brush, kibeere nga enfuufu tekitalazza. Akaseera ako bwe kanaaba katuuse mujja kukamanya, tujja kukabategeeza, ate tubeere nga tutambula ffenna. Wabula nga twongerera ddala okubeebaza olw'obuwagizi bwe mututuusaako. Era tubategeeza nti ku mukutu guno gwennyini waliwo firimu gye tugenda okubeera nga nayo era tubaleetera mu maaso awo. Yo yakolebwa era yakolebwa wano mu ggwanga Uganda, eyitibwa Omusaalaba. Essaawa yonna, akadde konna ejja kubanga ekutuukako otegeere omusaalaba kye ki.
bwe tuba twazannya ku musaalaba twali tutegeeza ki? Bwe tuba twali tuzannya ku musaalaba gwe olina gwe weetisse, olinayo omusaalaba ogukumenya, olinayo omusaalaba ogukuzitooweredde. Temutufuna obubi, tetwazannya ku guli ogwa Kristo. Omanye ebintu bino byakunnyonnyola. Eddiini zino tezisaagirwako, nze nzitya oyogera akantu katono bwe katyo ne bakusomera essaala enkambwe. Tetwazannya ku gwa Kristo, twazannya ku nze gwe neetisse naawe n'oli. Ogwa Kristo tetumanyi na gye guli. Aba bwe baagumuggyako baaguteekawa. Ate nakyo tukyogerewo. Omusaalaba ogwo bwe baamala okumuwanulayo baaguteekawo. Ebitundu bingi bye bagendamu ne balambula Yesu Kristo we yasinziira ng'agenda mu ggulu, entaana ye tesangako musaalaba baaguteeka. Oba gye gino egiri mwekereze banaye nsaaga oyinza okundoopewa paapaleewo olaba we banzijako amasaakalamentu. Tugenda kubeera nga tukutuusaako omusaalaba, ojja kuba ogulaba otegeere kiki ekiri mu musaalaba. Awo naawe weejaji ng'olabe olina gw'ositudde. Bw'oba ogusitudde guli mu buzito bwenkana ki? Lwaki ogusitudde? Onoogusitula paka ddi? Gw'ogutwala wa? Waliwo abasobola okugukuyambako? Oba ofaafaagana na kintu kyo? Omusaalaba. Wakati nga bw'olindirira omusaalaba, Tabani One Edutainment teyagadde owuubaale matu, teyagadde owuubaale maaso, ate era teyagadde otalagge bwongo. Kuba eno ensulo ya kuyiga, okumanya n'okunyumirwa. Kale bwe tutyo ebbanga lino bwe kyatuggalawo eddungu, tubadde mu nteekateeka za kukulowooleza kiki ekyo ky'onoofunamu ekyokuyiga, kiki ekyo ekinaateeka akamwenyumwenyu ku nsayaazo, kiki ekyo ekinaaleetera emmeeme eyo okukuba ejjebe. Mukama atubikkulidde, atuwadde okubikkulirwa, era n'atuwa ekyokulowoozaako tukikuleetere. Ogira otambulirawo ne Tabani One Edutainment nga bwe tukuteekerateekera ebyo bye tufumba bye nkugambye, nga n'obudde bwe butusobozesa okubeera obwo obusoboka okukolerwamu ebirala bye tulina okukola okukuweereza. Mu kiseera kino munzikirize mbategeeze, Tabani One Edutainment Limited ekuleetedde puroguramu ng'egenda kutambulira wano, ekuleetedde enteekateeka egenda kubeera nga wano ku buli lunaku olwa bbalaza kazooba, olunaku lwa Mande ne ku lunaku olwokutaano. Tugenda kubeera nga tukuteerayo puroguramu eyigiriza era enyuma ng'eri mu lulimi Luganda gye tutuumye nsanyusa okubalaba nate oluyimba mu muzannyo
tutandise n'ekyali ekintu kyange. Mu kulowooza kwe yali amanyi nti abo abatawaŋŋana n'ensi be bokka abakadde, wabula agenda okwekkaanya nga naye eyaakagiraba emukyakankukidde. Omwana w'omukazi oyo omubalagavu ennyo kati kyakweyambisa kyansi. Mbu yagattika buli kaze akavundu, oyo yali muka Kafeero. Ekyali ekintu kyange. Olugero lwa Prince Joe Paul Kafeero, maanyi ganjegere. Ate nze ne ndukutuusaako mbadde Bwanika Jutalius Mulindwa. Oluyimba mu muzannyo lugenda kufaanana nga bw'olabyawo, era bwe lutyo bwe lugenda okubeera nga lukutuukako awo wooli. Ennyimba nnyingi tuziwulira naye oba oliawo nga n'ebigambo byazo tetubimanyi. Ennyimba nnyingi tuziwulira oba oliawo nga n'amakulu gaazo tetugamanyi. Kale fe oluyimba olwo tulukozeemu omuzannyo ne tujja ne tulukwogerera nga tulutuuzizzaamu amaloboozi amaseeneekerevu wansi ng'eryo ly'owulira lyenjogereramu kati. Ogenda kugendanga mu comment section awo gw'owandiikemu oluyimba lwe wandyagadde okuwulira. Lujja kubeera nga lukutuusibwako nga bw'olabyawo. Oluyimba lwe wandyagadde okuwulira mu matuugo. Pulogulaamu egenda kubeera nnyuvu mwe tugenda okubatumiririrangako, naye nga mmwe be tutumira tubajja mu comment section. Tubajja awo we muwandiikira obubaka ku biki bye mulabye. Tugenda kusindikanga amaloboozi gaffe gye muli bwe tuti nga tusinziira ku abo abawandiisa awo biki bye batugambye, wowe baagala tutereezeemu, kiki kye basaba tukole. Oluyimba mu muzannyo. Tabani One Edutainment twagaana okwebasa obwongo. Luno oluggi bwe luggala tuggula olulala. Pulogulaamu eno teri we yali ebadde, kinoonyerezeeko. Tewaliiwo we yali ebadde, si ku TV station, si ku radio station, si mu bibanda bya firimu, si mu mabaala ga mwenge, kabibeere ebiriiro by'ennyama. Esookedde ku Tabani One Edutainment. Tujja kuwa omwagaanya abalyagala okukola ekifaanaganako ng'ekyo ne wano weesookedde. Kale nno n'olw'ensonga eyo tutambulire wamu mu kuyiga, mu kunyumirwa n'okwewabula. Gabanya ku pulogulaamu eri mukwano gwo kuba teyeesittaza. Ogenda kutuula awo n'abaana bo ne mukyala wo ne jjajjaawo ne nazaalawo ne mukoddomi wo, ogiwulirize era ogirabe nga tekwesittaza. Tutambule ffenna nga Tabani One Edutainment, ate era tuwabulaŋŋane. Ffe weetuli okukuweereza ebyo bye tulaba nti bye by'ensonga bye tuteekeddwa okumanya. Bw'otanoonya kumanya mu bulamu buno obw'ensi, weekanga buzitoyeemuuko. Ate kyajja ewaffe abaddugavu nti okumanya
bwe kukwekebwa mu bwino oba oliawo tetufaayo kukunoonya. Tetuli bantu bajjumbize baakusoma naddala ebitabo. Kale n'olw'ensonga eyo, ezo ze zimu ku nsonga zenzize okukutegeeza olunaku lwa leero. Pulogulaamu eno egenda kubeerangawo ku buli Mande n'Olwokutaano. Ku ssaawa zigenda kubeeranga emu eya UAE era zijja kubeera ssaawa 12 eza Uganda. Teekako notification, gabanyiza ku balala, wandiika obubaka bwonna gwe bwe wandyagadde tutegeere, era ojja kuba ng'oyanukulwa. N'olw'obugambo obwo, mukkirize mbaagaliza okunyumirwa enteekateeka eno, era egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2. Ngambye ng'ennaku z'omwezi 2 February, ng'ennaku z'omwezi 2 February olunaku lujja kubeera lwa bbalaza, ate era ekomewo mu wiiki y'emu ku lunaku olwokutaano. So buli wiiki tujja kuba tugirina emirundi 2. Kitegeeza mu mwezi tujja kuba naye emirundi 8. Nkakasa we tunaamalirako omwezi tugukube wali ng'olabye pulogulaamu 8. Ekyaddala ojja kuba olinamu ebyokuyiga bingi. Ebyo naawe by'oligamba abaana bo. Ebyo naawe ebinaakuleetera okwewala ebintu ebimu ebikooneddwako oba ebinaaba bikoonebwangako. Ekigendererwa kyaffe si kukusanyusa kyokka. Tugambye Tabani One Edutainment, ensibuko y'okuyiga n'okunyumirwa. Kambeerekereze, nsaba Omukama Katonda abankuumire, buli omu ategeezeeko omulala, okutandika n'ennaku z'omwezi nga 2 Feb tugenda kubeera n'enteekateeka eyo, era nga tugenda kutandika n'oluyimba olwo ekyali ekintu kyange. Jjamu by'oyigamu, ebirungi by'oba otwala, ebibi obireke. Tusisinkane nate, Omukama abankuumire, mubeere bulungi. Mweraba, nsigadde nze Bwanika Jutadius Mulindwa ku lwa Tabani One Entertainment Limited. Akuume.